Mpola mpola wakati mu biwoobe tugenda tumanya ebikwata ku bantu abaafiira mu njega y'ekigoogwa ekimotoka eky'amafuta bwe kyagudde munnange ne kikwata omuliro, era munnange okusinziira ku poliisi batugamba nti kakati abantu abakafa bwe bati bayingidde mu 24 era n'enjega eyavaako omuliro guno okukwata ng'oggyeeko omugoba w'ekimotoka kino okubeera nti yali agezaako okusala takisi okutaasa abantu abaali mu patakisi nti bumanyi zisimba mu kkubo zipaakinga mu kkubo mwe zitikkira. Kale bw'atyo yali agezaako okubeera ng'awugula ekimotoka ne kimusobako ne kigwa. Bagamba nti kyagwa kumpi n'essigiri abakyala bano abookya kasooli oba abookya obunyama bwe bityo. Essigiri yali waawo ng'eriko omuliro akawungeezi. Bwe batyo bazze okubeera nga munnange batega bakasitoma badde eka. Kale omuliro gwakwatira awo bwe gutyo kubanga petrol asikanye omuliro. Naye nga bwe nkutegeezezza nti abantu munnange abaakafa ku njega eno yagwawo ku lunaku olwokubiri wali ekigoogwa ekimotoka bwe kyabwatuka ekyali kyetiisa amafuta ekyali kidda eggulu nga kiva Kampala wali mu Wakiso district. Muganda wange abantu baweerera ddala 24 era Uganda Police emaze okubeera nga ekakasa bino byonna. Kale munnange okubuulira akawunvu n'akagga Uganda Police Force Director of Health Services ono nga yakola ku byobulamu era nga ye Assistant Inspector General of Police Dr. Moses Byaruhanga ategeezezza lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 27 atutegeezezza nti agaliwo amapya ku njega eno. Munnange ripooti ziraga nti abantu 24 olwedde kati z'embuyaga ezikunta era 18 basajja kwabo 6 bakazi. Tukira nti abasajja ekimotoka kigudde olwo twabalaba nga buli omu anoonya kadomola bagende beesenere ku mafuta ag'obwereere. Era munnange Uganda Police Force Director of Health Services Assistant Inspector General of Police Dr. Moses Byaruhanga atugambye nti nno waliwo abantu abakutukako ebitundu ebimu ebyasangibwa ku scene. Agamba nti byali 11 nga bonoga nti omukono ogugumu okugulu ebyo 2 era bagenda okubeera nga babimakinga ogezaako kubimakinga bagenda okukizuula nti seeti zaali 3 ez'ebigere era nga zino zaali z'abaana. Ekitegeeza nti abaana nti emirambo gyali 2 egy'abaana ku egyo 24. Kati olwo emirambo 3 emirala munnange tegibeera egy'abaana kwegamba nga si baana bato nnyo naye nga bakulukulu era nekitegerekeka bulungi nnyo. Byonna bitutegeezezza omukulu Dr. Byaruhanga abadde ali mu lukuŋŋaana lwa Nabawulire wali ku City Mortuary wano mu Kampala. Kakati bagamba nti ebirala ebyazuulibwa ebitundu by'abantu ku scene byali byokeddwa beyond recognition kweganga byokeddwa lwa nsusso tusobola kutegeera nti oba kino kyabadde ki oba kyolaba binyamanyama era nga balina kubeera nga munnange bakola DNA test okubeera nga babi-identifying nga babitegeera nti kino kyakuno nakino kyakuli. Era agamba nti eky'omukisa omulungi DNA test zamakinze bulungi nnyo era nga zimakinga samples zonna ez'aba victims. Nekitegeeza temunnange abeebe buyinza bwe batyo bagenda kuba emirambo bagiwa bannyini gyo family nnyini mirambo egyo. Kale munnange ekiruddu jjukira bano gye baddusibwa mu ddwaliro ekiruddu bwe batyo basobodde okubeera nga abo abaafiiriddeyo mu ddwaliro omuliro gwe bwayokya kwegamba naye ne basigala ku kikuba mukono bwe batyo munnange baafudde naye basobodde bbo okubeera nga baba-identify mangu babategeera nti bano be bano era bannyini mirambo ne babeera nga bagifunye kugitwala okubeera nga baziika. Bwe batyo b'ebuyinza basobodde okubeera nga bakwasaganya n'aba Bombo Military Hospital okubeera nga baprocessinga emirambo gino okubeera nga munnange bwe gito giweebwa bannyini gyo. Poliisi bakyanoonya driver
yabadde avuga ekimotoka kino jjukira ye yakibuukamu yalimu omuti alina tanboy era n'ategeeza abantu bannange mudduke temutawaana mudduke kusena amafuta abantu bo nga tebawulira naye okusinziira ku Uganda Revenue Authority batutegeeza nti bagenda kuba bafuna nannyini kimotoka kino poliisi ekukwatagana ne Uganda Revenue Authority olwo basobole okubeera nga babuulira nnyini kimotoka era Minister for ICT National Guidance Godfrey Kabyanga bw'atyo yategeezezza public okubeera nga bawa information buli omu alina information ku drive ono abeere nga agiwaayo eri poliisi. Kale munnange nga bwe nkutegeezezza mu kusooka wali nti omuliro guno oba oli awo gwaliruddewo okubeera nga gukwata oba tegwandikutte teri amanyi naye kigambibwa okuba nti wabaddewo essigiri awo kyemayita amafuta kasagayiika definitely ekiddako gubeera muliro kati wabaddewo essigiri awo wabaddewo essigiri ku scene era nga kigambibwa okuba nti yavuddeko emmanduso ey'omuliro guno nti essigiri eno yabaddewo ku crime scene basobodde okubeera nga bagitegeera nti kirabika essigiri eno yavuddeko omuliro kubanga yabadde kumpi nnyo awo ate bambi ndowooza yabadde ayokya oba teyategedde oba oli awo naye yadduse buddusi misinde kati ate bano bo nga tebamanyi nti omuliro gwo guvuumuka bufuumuusi naddala petro mwalaba wano eyatta Kiputegeye Rebecca Kiputegeye ekinya wali eyambwira akadomola ka petro n'akumako omuliro wamala omukumako omuliro n'adduka wabweru nga asansabaga olwo najjambu amwongereko amafuta amalala ajjiire eddala kumbe yeerabidde nti amafuta g'ayiwa ate gasika omuliro ne gajja butereevu ne guyingira ne mu kadomola kalina okubwatuka era bwe yakikola bwe kityo amafuta gakonekitinga bukonekitinzi ku kadomola ne guyingira munda omuliro ne kabwatuka naye amafuta ne gamuyiikira bwe gatyo bwatyo naye najja era okukakananga naye kyakoze munne naye kyekimutuuseeko era naye okukakana yafa omuliro kubanga omuliro gwo muganda wange bwe gukwokya tegukoma kungulu kuno kwokka ate guyingirira ddala munda era ekyo kyekisinga okubeera ndowooza nga kitta abantu omuliro guyingira munda kale tetunnaba kubeera nga tufunayo ku mawulire nti oba gavumenti abafiiriddwa abantu nti egenda kubawa akasente bwe kati twawulire boogera ku insurance nti oba akasente kokuzika kagenda kuba bwe kati tetunnaba kubeera nga tubitegeera naye era ebimotoka ebyomuliro bikyayongera okubeera nga munnange bireeta ensasagge waliwo n'ekabaale eyo ku luguudo lw'ekabaale ekyagudde mu nnaku ntono eziiseeko emabega awo era nekikwata omuliro anti nabagamba wano nti munnange sizoni bwetuuka nga ya muliro yeeba ya muliro sizoni bwetuuka nga ya muliro eba ya muliro bwetuuka nga yabijambiya eba yabijambiya bwebuba buyondo buba buyondo bwe ziba mmotoka kujja baasi era baasi zikwata bukwasi muliro muganda wange oba obubenje okubeera nga bugwa era awo ze ziba zigwa zokka wane Uganda bwe ziba bomu obaani yatukolemera